njagala mane njagala mane okusinga gwe njagala mane mulina mane mirungi taata mpozi gwe yenze Kataleya nga nyimba ne munange Kandle nga tuva mu Theron Music. Shadze gang inze yenze Kataleya nga manyaga nga matuufu pitibwa Namakula mukyala Muganda yenze Namakula nga neddira Lugave akabbiro Maleere kankomekaawo kyo kimala ng'ebbanja liwedde. Mbalamusizaako amannya gange yenze Kandle nga nnyimba ne munnange Kataleya nga era tuvudde mu Theron Music. Ndi mukazi Muganda, ndi mukyala Muganda naye neddira njovu. Ndowooza engeri gye tubeeramu ffenna, engeri gye twambalamu oluusi ebintu ebifaanagana, engeri gye tubeera nga buli kimu tukikola fembi babuzaabuzibu. Music si mubi, mulungi bambi yaliko. Olugendo terubadde lubi ate terubadde lwangu kangambe bwentyo naye nga tusiima buli kimu ekirungi n'ekibi kubanga byonna era bye bitutuusizza ku lunaku lwa leero. Nkuze njagala music naye nagenda nensikana mukwano gwange nga twalina ebintu ebitugatta bye twayagala ffenna ti ng'ayagala music nga nange njagala music ng'ayagala fashion nga nange njagala fashion so ne tugamba twagala yingira music industry naye tukoze tutya nga competition nnene eri stiff tugamba tukoze tutya okujja n'ekintu ekyenjawulo ne tugamba maybe we tunaakola girl duo kubanga teriiwo kati eyinza otukolera. Mukama n'atuyamba last year nga February Mukama n'atuyamba ne tufuna management gye bayita Theron Music tubalamusizzaako nnyo ate era tubaagala nnyo. Mukama n'atuyamba n'atusayininga ne tutandika Kataleya ne Kandle. Essimbi mubaamu ebitali byangu but ng'ekintu okyagala oba olina lemerako bulemezi. Abawagizi baffe simanyi kye tuyinza bakolera bannange tufukamire tukole ki bannange tweyanziza nnyo abawagizi ba Kataleya ne Kandle tubaagala nnyo mutuwagidde nnyo okuva we twatandikira mpaka nakati omukwano gwe mutulaze nnyo gwa maanyi simanyi nabwe tuyinza bebaza naye mwebale nnyo mu abatufudde kye tuli. Tuva mu Uganda yaffe muno nga naye Masaka nayo waka. Banange sisobola nakunnyonnyola mukwano gwabaddewo abantu batulaze omukwano abantu bamanye ennyimba zaffe abantu nnyimba bazimba kigambo ku kigambo bambi mwatulaze nnyo omukwano kyo kyamaanyi nnyira tusiima buli radio presenter buli munnamawulire buli promoter buli DJ buli omu yenna ali mu music e Masaka akoze kyamaanyi nnyo kubanga music waffe bamutegeera e Masaka era bambi tubeebaza nnyo mwebalire ddala. Music tulina mungi nnyo kuba buli kaseera tuba tukola music tulina mungi. Katonda bw'amala n'akuyamba bw'ati n'akuwa hit oba owedde hit nnungi nnyo naye ate olina ogiriisa abantu baba baagala music kale watukuba kano kati tulabe kale akaddako so kati ekyo kitupushinze nnyo tukola nnyo music tulina mungi asobola okukola ne album eziwerako naye nga bwe tunaba tutusiza ekiseera ekigamba abantu baffe tulinayo kano tujja kubagamba bwe tuli ffenna ku social media wonna ku mikutu bagita migatta abantu kwe tuli kwonna so tujja kuba tubagamba. Tukoze n'abaproducer bangi ate era tukyakola ne baproducer ab'enjawulo but so far
tukozeko ne Nesim, tukozeko ne Di Mario, ba producer bangi abali so talented be tukola nabo. Ffe tetutula mbu tuli ku produce omu. Twagala okumakinga sure nti bafanzi baffe bawuliriza different emmere ey'enjawulo. Yes. Tukuze tulabira ku bayimbi ab'enjawulo naye ffe nga ffe tetwagala gamba nti tinjagala n'omuyimbi obanga ey'elimitinga ffe buli muyimbi tubaako n'ekintu kye tumwagalako. Oyinza olaba ono n'oyagala engeri gya performingamu, oyinza olaba ono n'oyagala engeri gye yeeyisaamu, engeri gy'ayimbamu. So we pick a leaf from different artists. Kyasanyu nnyo okubanga eri healthy kubanga watali competition oba tosobola kukola gwoba olaba ng'okola naye oba okola okusinziira ku gwe kyolaba. So kyasanyu nnyo okubanga tulaba nti music industry egenda ekyuka. Waliwo okwanguyizibwamu social media platforms ennyimba kwe zitambulira. Kale simbi era ng'olaba tulina olugendo n'essuubi mu maaso awo. Era tubirimu kubanga naffe tuli bayimbi bannayuganda. Ekintu kyonna kyonna nga kigatta abayimbi ate nga kigenda tugattako tetukirinako buzibu. Sofa tulinayo collabos 2 ze twata. Oluyimba olusooka bali baluyita Painkiller nga twalukola ne mwana mulenzi Omutanzania bamuyita Kusa. Then endala bagiyita Nyash gye twakola ne mwana mulenzi gwe bayita Africa okuva e Rwanda. So tetutudde tufumba era wanabaayo endala mwabadde osooka otegeera. Nyash kitegeeza omukyala eyabala eyakula obulungi. Abawagizi baffe nandisokedde ddala okwagala obeebaza. Mwebale kutwagala bannange, mutuwadde ebintu ebitasobola kugulwa ssente. Aŋŋambe bwentyo omukwano nosanga omuntu ng'amanyi okuyimba akayimbako konna. Ekintu ekyo ssente tezisobola zigula. Tosobola kuwa muntu ssente n'omugayiga akayimba kange. So mwebale nnyo bambi kutwagala, mwebale kutwaniriza mu industry eno mututeekamu kale essuubi n'okwagala okubongera music kubanga mumwagala. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, temulekera awo mutwongere omukwano. Right now bambi tetuli taken, right now tuli so focused ku music. Ndongo yo Katale. Okay. Toteeka mu 2,000 ng'osuubira akakadde ka make-up. Kaba kamane tukateeka mu nnyingi njagala mane. Njagala mane okusinga gwe njagala mane. Mulina mane. Twagala nnyo bannange. Kaita njagala mane. Ani atayagala ssente? Buli omu ayagala ssente. Bane buli muntu ayagala ssente kyekituufu. Kayimba twatula wansi ne Nesim n'akawandika tera yakaproducinga. Ngera ne video yafulumye kweri ku YouTube. Twagala mugende mu lukebere mutugambe twazanyemu n'ekina Uganda. Yeah. Ng'atera ne sound kweri ku TikTok mugende mukole challenge banange. Simanyi nakumanya. Kataleya and Kandle, buli wamu tukozesa Kataleya and Kandle, Kataleya with a KE ne Kandle ne KE. Nga oluyimba olwo Masaka ina radio stations nnyingi nnyo mu requesting oluyimba bannange. Oluyimba mu lutambuze mweyagalire ku luyimba. Oluyimba twaluwandise nga lugatta abantu bonna. Buli omu ayagala ssente. Buli omu ayagala ssente era bw'okyogera boti nti njagala mano omuntu akitegeererawo. Leka tulunyumire mu requesting mukole challenge TikTok kweri YouTube. Genda ku YouTube waliwo akadde osobola okukanyigako tekitwala data mungi nnyo mutini
tubeegayiridde nnyo mulukebereko mutubulire kye mulowooza waliwo comment awo wansi osobola oteekako kyolowooza nti nze vidiyo eno tenkoledde oba nti nze vidiyo eno ensingidde eri. Babayita ba easy cut bava Rwanda nga be bakutte vidiyo eyo. Banaye Abannayuganda nga tubakozesezza nnyo music mungi nnyo atannafuluma tubakozesezza nnyo nnyo era nga tukyabakozesa. Banange osinga omumanyi bwe tukyagala ennyo kubanga twagala supportinga music waffe ono nti tuli Bannayuganda era tulina kuyimba n'Abannayuganda bannaffe n'ensi endala weewaawo naye nga tusookera wano ewaka. So bwe tunaba nga akaseera katuusa akababbirako tujja kusookera ku mmwe. Abawagizi banange nze simanyi kale engeri yakunyonyola kuba kye nalabye Masaka kyandeetedde okulaba maaso eyo gye tulaga. Ekyo kituufu kituufu ekyo. Banange tweyanzizza nnyo mwebale twagala sisobola kukoowa kubeebaza kubanga ffe tuyinza okufulumya music naye mwe bwe mutasalawo taba music, bwe mutalya taba music. So mwongere okulya nga naffe bwe twongere okufumba. Ffe tetwandyogedde nnyo ku biifu kuba ffe tetulina buzibu na muntu yenna ekisookera ddala ng'era bw'otulaba Kataleya ndi Kandle tuba mu byaffe tuli bantu bakusanyuka nnyo buli kaseera tuba tuseka tetulina nnyo bambi ngeri. Mwebale